Ekizimbe kiziisa abantu kisangibwa ku kyalo Kiwempe Lukuli mu gombolola Makindye ng'era nannyini kyo ategerekese nga Abraham Kalanzi. Okusinziira ku bifaananyi bye tufunye okuva ku mukuba abaddewo, akabenje kano kaaguddewo ku ssaawa nga mukaaga ez'omutumbi. Tugenze okuwulira ng'omusinde ogw'amaanyi gugwa. Abantu kwe kujja nga bakuba enduulu, chairman kirabika ekizimbe kikoze ki kalina ebudde. Abaana bawulidde ekintu nga kigwa, nange nakiwulidde koze taata waabwe oyo musisi. Abaana ne baŋŋamba daddi kalina egudde. Kyagenze otandika okugwa nga waliyo oba muwala eyabadde waggulu nga bambuka, kyatandise okugwa nga nabo kwebali. Wetutuukidde mu kifo kino nga poliisi ekola butaweera okuyikuula ebifunfugu, wabula nga kiteeberezebwa nti bangi bakyawagamidde wansi eyo. Tusuubirayo n'emirambo emirala wansi. Tetakutegeera bulungi because tewali wano omuntu atuwadde elisiti ey'abantu ababaddewo abasuzeemu oba bakola ku site tonaba mufuna. Engineer taliiwo, yenanyini ekizimbe taliiwo. President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yawabula nti abo bonna abali ku site ez'enjawulo nga bazimba kyandibadde kikulu okusulawo wennyini okwewala okukwatibwa mu biseera ebya kafyu, era nga kye kibadde kikolebwa abazimbi ku site eno ekiraga nti badde basulawo waliwo obutimba bw'ensiri, emifaliso, amasuuka, ate nga bwe nningizaako wali munda nnengedde n'essapatu ez'omu ku bazimbi. Wabula poliisi etegeezezza nti wano wennyini wakyaliyo bangi abakyabuutikiddwa ekizimbe kino ng'okuyikuula kukyagenda maaso. Tusimye obwedda bali mu kulaajana nga tunoonya banoonya. Yo KCCA etutegeezezza nti nnyini kizimbe ono baali bamuyimiriza dde obutagenda maaso na kuzimba, wabula nga bafuuyira ndiga mulere. Kubanga wano omuntu afiiriddwa essente lwakuba ayagala kuzimba ekiro n'emisana ekizimbe kiggweko, naye afiiriddwa ssente n'abantu obulamu bwabwe bugenze. Twajjawo mu Gwokusatu ekizimbe nga kyali fasifoni, tumugamba yimiriza emirimu gyonna era ofune n'ebiwandiiko ebyetaagisa. Plan yali tagirina era omulimu ne guyimirira. Naye bwe tugenze mu kaseera kano aka COVID-19 nga bwe mulaba embeera, nannyini kizimbe n'ayagala akubirire mu bwangu omulimu gube nga gutambula. Danze wano mbadde mpitawo nga neewuunya. Ekizimbe kikulidde ndowooza mwezi gumu 2 3 nga kiri ku level ya waggulu. Bakuba plaster, bajjayo emiti, bakola ki? Kyagenze okugwa naye ng'era ffe tubadde twakyeraliikirira dda ku sipiidi gye kibadde kitambuliramu. Kibadde kidduka nnyo. Ab'ekitongole kirondoola omutindo gw'ebizimbe mu ggwanga oba National Building Review Board baliko bye bakuŋŋaanyizza bayinginiya baabwe okwongera okubyekebejja, okwongera okumanya ekyavuddeko akabenje kano. Mu sampo tuba twagala tutegeera obugumu obuli mu mitayimbwa ne mu concrete. Concrete ye mixture ya sementi, omukyanga, omusenyu n'amayinja, that is concrete. So tuba twagala tutegeere obugumu bwayo. Olw'ebizimbe okwongera okugwamu ensangi zino, aba National Building Review Board bagamba nti abazimba baliko ebintu eby'enkizo bye babuusa amaaso. Ekizibu kiva mu bintu bingi. Waliwo obutakozesa bakugu, waliwo okukozesa materials ezitatuukagana na mutindo. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.